salamu alaikum bino binyiza ate mu kyalo biri common binyiza ate mu kyalo biri ki oyo seeka waali kubuza ogenda kumekereza nga khasira dunya wal akhira dhalika huwa al khusran le mubin los sebo oli waddembe ate ogireeta bulungi ogikima nga awulira allahu akbar amma bwemusaana nga asaaza jamaa berinda bamala osaala ebyabwe nammwe musaala ebyammwe ntegerekese omushiriku tatusaaza omushiriku takola ki tatusaaza omufalaki ebyo bakwata omusayi gwa haidi ne bakwata ogwaki balina ebintu byabwe waliwo seeko oyo tulina wetusomesa masjidi eri awo oli batugamba nti mwegendereze oyo seeka gwe muliko temujja mumusobola ajja bakuba ekitabo tugamba nti akikube twagala akube ekitabo kitukwati insha allah allah yasalawo tegerekesa tebakutiisatiisanga allah kyatakugerera tekijja kukolaki tekijja kukwata mukkirize nga bwe mutalina bibuuzo bamaama wali alina ekibuuzo olina kubibuuzo naam barakallahu fikum ngenda koma kwekyo katukome kwekyo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kyende kuteeba aliyo wanomera ati nga wasaalire saa 7 okaata niyo esaali 10 wasaalira kudwera shesa ne mubusi sheka agambe ati kikkirizibwa nga waliwo ensonga salamu alaikum wa rahmatullah seeka oli alina porogulamu ate nange nina era kati nze amusibi ngenda koma ku kibuuzo ekyo imamu inshallah basheekha abali kujja muŋŋanyi diika ali kujja ye qaadi alamula buli kimu gye tusomeseza jabbira mulalamule na byonna inshallah ntegerekese barakallahu fikum omusiraamu aba mu busiraamu tulinamu okusaala eswala tulinamu kyebayita okugatta eswala n'okutula ne tubeeramu kyebayita okugatta nga temuli kutula tuli wamu saagala kwogera luwala bulungi sekatwale wuuyo atuuse mukama waffe barakallahu fikum sebo sheekh tukwaliriza ekitiibwa ngambye nti mu kusaala eswala tulinamu jamua wa kasur tulinamu okugatta eswala ate n'ozikutula ntegerekese ne tubeeramu kyebayita jamu duna kasur okugatta nga temuli kukola ki temuli kukutula tuli bano ekisooka abantu abagatta eswala ate ne bazikutula be bano almusafiri omutambuze omuti omutambuze bw'aba agenda kutambula olugendo oyo agatta ate n'akutula ekyokulabirako bw'aba ali kusaala dhuhuri ne asiri asalira akammeka biri asala 2 n'asala salaamu eyo nebeera dhuhuri n'asala 2 n'asala salaamu eyo nebeera asiri ntegerekese oyo mutambuze oyo muki newabeerawo agatta nga taakutule nga ajja kugatta dhuhuri nga namba ne asiri nga nayo ki nga nayo namba yaliwa omuntu gwe bagenda okukola operation tegerekese omuntu agenda muki oba balina eddagala bagenda okuyingiza naye nga oyinza okwebakira esaawa nga ziizo eswala zikuyiteko nga mmeka nga 3 kitegeeza nti gatta dhuhuri ne asiri omire eddagala eryo olyoka ogende mukwebaka tegerekese naye tokutulako zisaale nnyanya ntegerekese maama naye sigamba nti ŋŋendako mu nnimiro ndikuuza ku munimiro kulimako neniyanu ngenda kulimako mbwa kansaale zuhuri eno n'asiri lumu ngende ekyo si kituufu sikiraida kola bintu birayi mwawulire baba na mama kugalamu kola bintu nga by'obusiraamu si kukola bukozi bintu saba Allah akkirize ya rabbi mwanyala kutuwulirisa weerafugirise insha Allah mugane kugobole insha Allah kujja kugobola era insha Allah
era tujja kusoma biidhinihi taala inshallah. Barakallahu fikum. Amanya Muhammad Ali Ntale gemanya tuwangalira nakalo kawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye kano mukawulirize essomero liri wansi wali baliyita Al-Fawz Nursery and Primary School. It is Islamic school. Nze ndi musomesa ku ssomero eryo. Kati muleeta abaana na mutima gutya gwereka okuleeta omwana gwereka naye Allah gwana amanya kyona amugamba muleeta wali abaana basome ki basome ddiini. Obusiraamu tuli kusomesa busiraamu bwennyini. Abaana bali kusoma Qur'ani eri etali sirata bali kusoma Qur'ani yennyini. Ntegerekese etali ya comedy. Ntegerekese ghairi na nanuni ebyo twabigobyewo twagala Qur'ani entuufu. Tegerekese so muleeta abaana ku ssomero wali Al-Fawz Nursery and Primary School inshallah taala. Munabaleeta ebunawuzi wali ku musigiti. Ntegerekese muleeta